Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Oblabyo mulungi owa ABS Television onkubuuzaako gowena ali eyo nga badde alindiridde program Kalondozi nti osibye otya mukwano ate nate tutandise era nga bulijjo Aisha omutesiteeso era omuweereza wa program eno nkubuuzaako ddala nnyo wabula njagala okweyongera maaso nga ojjawo omwana oyo omuto ali wansi w'emyaka 18 lwansonga amateeka mugamanyi program eno erabirwa abo 18 n'okudda waggulu bokka era nga bulijjo tulese kyanjawulo n'olunaku olwaleero program y'olwaleero tiina complainant waffe nga mukyala oyo golabira ddala awo ku screen yo omukyala ono njagala tuwulire ku bigambo bye then ate tweyongereyo maaso. Amanya gange nze Nantume Viola nziza wano ku ABS TV ku program Kalondozi okunondolera ku nsonga z'omwami wange. Omwami wange yafuna omukyala owokubiri amuzimbira n'amaka naye mbadde nsaba munondolereko ku nsonga ezo n'amaka gaabwe mmanye gayimiridde ati. Njagala kumanya entambula y'omwami wange kubanga ayinza okufuna omukyala okubanga ayenda ate nange najja n'abeera nange n'ansiga obulwadde bwa siriimu. Kyekindeese wano ABS TV munondoleraku ku mwami wange mmanye ayimiridde atya n'omukyala gwe yafuna ddala ali atya. Byebyo ebigambo bya mukyala Nantume wabula katugende mu maaso ne investigations zaffe tuva ku program Kalondozi wano ku ABS Television. Mukyala Nantume sibitya Kundi nnyo busibata nnyo. Eddoboozi lyabadde ki? Eddoboozi lyasaakalamuuko ne nga lijja ttereera. Omwami wamugambyemukko? Talina kyamanyi. Kakati sebo mpozi amannya nze Nalija Aisha nga nkola ne ABS Television ku program Kalondozi simanyi oba wali ejjuuliddeko. Nali njuuliddeko naye mbadde sifaayo nnyo gifollowing. Okay, kakati mukyala woono yajjako mu office yange labirako ng'ayina ensonga ezimu ze yali antegeezaako era ne tuzoogeramuko nga zikwata ku mukyala wo namba 2. Yes. Mukyala ono yali atanka n'amugjawe okubanga entambula ze si nnungi nga baligamuko ate munaye ku bulungi lwa family bennaku zino bimanyi endwadde nnyingi nayagala okukakasa omwami wange omuntu gwali naye mutuufu mutebenkevu kiki. Okay? So nga ayagala okumanya amazima ago ate nga ayalaba nga fe abayinza okola ki okugamutuusaako era ng'ekikuyisiza wano olaba amazima mukyala ge yali anoonya mukyala ono era buli kimu nkirina wano eno ku laptop era ngenda kubasaba mu concentrating wano bulungi owulidde Nantume saba naawe mu concentrating wano bulungi buli kimu ekya happeninganga mu nnyumba yo ebyakolebwanga buli kimu kyokolanga ne mukyala wo mu makaago byonna twabifuna mu nnyumba yange noono mukyala wange nedda ssebo mu nnyumba yo ne mukyala namba 2 mu nnyumba ya mujjawe. Yesebo Muli serious mu nnyumba ya mujjawe nga mwatuukayo mutya? Ebyokutuukayo byo kiwanvu sisobola kunnyonnyola mukwano. Mubeeremu. Yandibadde ababuulira ebifa mu nnyumba ye so si mu nnyumba yange kubanze sikikakasa kati nga mujjawa olukusa okuba nti ayingidde mu nnyumba ya mujjawe n'alaba buli kimu. Mukwano saagala ate kale oyombe nnyo okitegeera I know. Okay, of course era siri surprised okubanga obuuza ekintu ng'ekyo okitegeera mukwano. Bimwogerako muli serious? Yes, we are serious era mu nnyumba yange. Yes sebo era gano sige makaago munange wano eyo si ennyumba yo kibono bwe bukakafu obulaga nti twatuuka mu nnyumba yo.
nga mulondola mukazi wange kuba wangambye muva mu bakalondoozi yesebo era nga ffe tulondola mukyala we ngono yabaleeta ba mukyala wange oli ono ye yatuleeta paka mu nyumba ya mujjawe twatuukayo munange naye gwe kiki oba onoonya mu nyumba ya mujjawe njagala obeeremu oyina ewuwo kyenjagala omanye oyina ewuwo kyotafuna olina kukiroonya ku nze oba olina kisaba nze so si kunaayiza buli wamu kati olaba bakukwatira wa mujjawe kati olaba bakukwatira nga bakubira endulu mba ndi eyo ku mulimu nga banga nti omubbi bamutidde wano nze wansangayoko njagala obeeremu wali onsanzeyo bandagako wamupa kati bano babijjeewa bino byavuddewa kati gwe bukakafu bujja nti nonze nagendayo sebo omukyalo no si yagendayo tamanyi na maka gano egafaanana kati mwe mwabijjawa kuba nze ndabira ddala yoyo aleeta obutabanguka eri mujjawe kakana kakana tolina ekyogenda kutegeera ngaeki gye nayingira mu nyumba yonge oli mukamba bwotyo okitegeera tolina beeramu njagala obeeremu nze sigendangayo bano kati babijjawa wali wansangako natumasirika sebo omukyala ono tantwalangako wa mujjawe kati bino mwabijjawa okutandika okunswaza okunyamikayanika kumpewo byesimanyi natuukayo era kyanzibuwalira nnyo naye kulwa obukujjukujju bwaffe bwe tulina twasobola okutuuka mu makaago era buli kimu ekyakolebwa nga tukirina muli siriyasi siraba ki olina obuzibu bwewakola siraba ki kyotya anti kyentya kyeyoyo muweddembe lye yandibadde tatuuka ku bino byonna nakutuuka wa mujjawe kati senga yamusangayo nyabo manyawo okoma sebo tukole ogutuleese mbalage mujja mukazi obo yabadde akukola okiwulira tuula nkulage mu mukazi obo byabadde akukola kiki kyonoonya laba omusiru ono sebo laba omusiru ono kiki kyonoonya okusalimbira mu maka g'omukazi kati wakuyiira amazzi yewa kiki kyotafuna wetunira abakazi muli basiru mwenna mwebeebamu naawe toŋŋamba mwenna mwebeebamu no oyo ye muzibu yatabangudde embeera bino byonna ate era mwenna mwebeebamu mulengere wakanula amaaso kati olowooza ki kyotumbula mu maaso kyotamanyi omujja utakunaayizangako wakitotuulawo waliwo kyotafuna beeramu tonkumira mbeera mbi mu mutima gwange kati olwo mbeera ndi eyo nga banga omukazi akuyiridde amazzi olaba oleeta obuzibu siina byenzikakkana mwenna mwebeebamu buli wentunulamu weti ndaba mwebeebamu kati ki kyotafuna mulabe abakazi tuli basiru mulabe sebo njagala obeeremu owulira mpulira njagala obeeremu oli mujjawo takunaayizangako waliwo kyotafuna mbeera wuwo buli kimufa ku byewuwo tonaayiza kati oyingira otya mu nnyumba ye kati binono yabijjawa kankubuuze kati we wali awo ng'ogenda mu nnyumba yo ng'otandika kubeera omwo ng'obeera omwo ng'oteekamu kamera ng'oninda ng'okola ki kyogamba nti mujjawo bino ye yabikwata n'abikuweereza okundeetera ono nyumiza nti ono kati ono mwebeebamu nze mwenna sibawa chansi yadde kwogera nammwe era tebiyinza nakukwatagana kuba ndaba mutabudde amaka gange mwenna mwebeebamu mulengere wamaludde amaaso kati biki bino byotunula bino gwabimuwadde abijjeewa nkugambye namagembe talina nakimu nantume tolina nakimu otya kyakoze eki nze wansanga kumwagamaka njagala obeeremu kati ono yabijjawa nze yagendayo manyi oli mujjawo omanyi wakalondoza era balina olulondola gwe muli nalondola paka mu nnyumba ewange paka mu nnyumba ewange alina okukulondoola mbuulira ekituufu kubanga nze ekituufu kyenzolaba olwofaaki nze njagala mmanya kituufu wona amanya tunula bale byanyumya mbonyanyanyanyanya ng'omanya kwange nze njagala kumanya kati bino bandaga biki nange njagala lwaki tokakkana n'olaba mujja wange biki byakola yagala tufuna obulwadde ebyo bigasa ggwe ate bigasa nze bitanga gwogenda okundeetera obulwadde lwaki tokkiriza n'obiraba ebyo biraba ggwe mubirabe njagala olabe mujja wange enkola gyakolamu engeri gyagenda oleetamu mujjawo nze mwerabira era nsobola naye nga gwogenda eri ng'oleeta ebiwuka nsaagala kati engera gye biri
sagala biwuka naye njagala obeeremu bakiriza n'obiraba kiriza obiraba oswale byamwe bya kikazi olina obiraba kubanga enkya tojja kuddamu kikola bonaaba omulabye ebintu byakola mulengere nonno olina obiraba sebo natumesereka sebo mambi nkusaba okakkane okay nkusaba okakkane nsaba otunuleko wano kakati nga bwe mbadde nkutegeezeza nti olunaku olwo wava mu kisenge nojja mu ddiiro era mu kujja okay watuula bulungi ng'omayiza okukima remote n'oteekako tv n'otandika okulaba tonooba nosebo omukyala muveeko okitegeera n'otandika okulaba tv era oluvannyuma ennyo wakwata essimu yo n'otandika okwogera ku ssimu ngeri gy'oli businessman I believe yali business n'otandika okwogera ku ssimu nga bw'olaba tv yo era wabeera ku ssimu yo n'oyogera okumala ebbanga nga oyogera bya business kati laba so wabeera ku ssimu n'oyogera ng'oli wakaabo nga toyina kyamaanyi kati kiki bino tufunamu ki njagala obeere mukazi wange biki bino bibandaga bino sebo ogenda funa ekituufu kyabena nkulaga bineno omanye wajje twava ekitegeera mulengere nkulaga bino omanye gye twava tunulako wano kati biki bino bibandaga bigenda kungasa ki so wayimuka nako kaawo sebo tunuleko wano wayimuka nako ko wetala mu nnyumba yo bw'oyogera ku ssimu ekitegeeza wali otudde mu nnyumba yange nga weekwese wali mukamooli sebo nk'oyo okunnunda bw'otyo njagala omanye wookoma mpulira ate okoze n'ekintu ekintaddemu nga mpulira njijjudde mbula naye ggwe so sebo era bw'otyo wayogera kusima okumala ebbanga okay eriwerako ddala bingi nnyo kati olwonga ofunamu ki mulengere naye gwe senga omanyi wempulira bambi nkwegayiridde beera ng'omuntu alina obwongo okuva leero njagala okimanye okuva leero kale okumanya mpulira nenyiyiddwa naawe saagala kumanya bintu byo gwagala kumanya bintu byo gwe sengange oyo we nali moosa twali ffenna njagala obeera naawe nesonyiwa lekanira eri ewayiga ku bitivi byammwe munoonyereza eŋŋambo okutabula amaka g'abantu ng'omanyi gyenvudde ne mukazi wange oyo naawe ampugera ebigambo nesonyiwa naye gwe nyinza okukuba nze omanye kiri ku mutima gwange ne famire yange gwe manyi amaka ebbanga lyempise mu ŋŋanga zimba weefudde atabula ye maama kiki kino siyina kukkakana mwena saagala biwa ate gwe nnyabo njawo kimanye nti ono si yessengaawo biro byandaga ne kitivi nso kikola nkikubakuba agenda biraga eri ewayiga mu makyaki zaabwe gye babeera kiki mpulira njulika kale erengera ono kati ondetedde bino nkole ntya kati nkole ntya wona gatulula amaana gawe banyifamire gyenina njagala onneesonyiwe naawe mukazi gwe kuba mpulira nze nyinza okukulya nze nyinza okukulyola nekino nekikwata nekikasuka eri laba ono katono gwoleta nakukola waki toyese sengaawo ono yesengaawo nakukwanira ku tivi gyontwala oba ku lediyo nze bino saagala nabimanya njagala omanye oba nakujja ku lediyo oba ku tivi wanditutte gye nakujja wandibadde omanya gye nakujja gye wandibadde owaaba n'otawaaba wano mpulira binyiye saagala nakundaga biki byoyagala bandage toyagala bulwadde gwe dokita gwabukebera walabye nti mulwadde muntendikwa byalimu njagala mubeeremu biki byoŋŋamba bikiraba byoŋŋamba obutatuuza lumumwa gwe wakaawe wakitotuula mu makaago n'ogenda ng'oleerukana buli wantu olimbegane mu ttooyi mulengere lyo ndiba ngenda ku kabuyonjo naye ogyateekayo kamera nze mpulira nkoye kiki kyonkola okunyanika bwoti kati bano abativi olese baki naawe saagala kuwuliriza nekalakasa ti byenjogera biri siriyasi mutabangudde buli kiramu n'obulamu bwange obutabangudde omanyi puresa gye nnina kale mpulira mukazi gwe nze saagala
Tomwagala. Saagala ompemule. Tomwagala. Nze. Tomwagala. Njagala obeere musimanyi ojjudde njaga. Tova mu kisenge kya mukazi n'ogenda mu omukyalo. Nze. Obijja wa oyogera kyankalanye ono. Okakasa tomwagala. Oyo omukazi senga wa Samimu. Tomwagala nga nako. Oli senga wa mukazi wange Samimu. Saagala nakuntabula nganze people no talk about organize because you know what nze mpoganire gwe ni mukazi gwe njagaza ki atuyagala mu omukyalo saagala naye gwe mpulira saagala naye gwe mukazi gwe njagaza ki musimu abandese nze yerese wano mbadde manyi mumpita byemungamba birimu n'amagezi tabiri magezi birimu n'amagezi galiwa bindage byebiriwa okuntabulira amaka biki byondaga ye biki byogezaako okundaga ogambye munnange toyagalanga kukwani ku mukyalo tomwagalanga nako nze omukyala busimwagala oli busenga wa mukazi wange tomwagalangako oli senga wa Samimu tomwagalangako mukunswaza ompemula njagala ntya senga wa mukazi wange okukutabula nemutabula amaka nemutabula kati mumpise mbadde manyi mumpita kati nomutaddeyo bakanyama era muli yose nemuleeta abo gwe mbadde ngenda kukulya buli onani si esenga oyo gwogamba mbusengawo wa mukazi wo awo omukyalo yali ayalabuliri ali mirembe gye gw'oli eri mu nnyumba ne mukazi wo owulira ssebo oyo si esengawo gweyita sengawo biki bino byondaga laba noona awutisa amatama atunuulira bino bye bamulaga kakkana olabe ekituufu biki byezikakkanamu lwaki tokakkana n'olaba kakkana olabe nze saagala kumanya biki byondaga gwali muzimu gwo saagala kumanya oyani asitudde senga yona amuteeka ku buliri oyo si yegwawo yena mulayi ng'afunyiza olugongo alinganga nedda sebo si yegwawo saagala kumanya biki laba nononya nze bino sibiraba era saagala nabbira abasaagala nakumanya nze saagala nze sigenda lwala oyo sirimu sigenda mulwala oyo nze saagalira ddala kumanya mpulira ate nze njagala nakuwase akufuna n'omusajja aba akutwala njagala akuwase wafumbirwa nze wafumbirwa ono kyokoze otabudde amaka gange mukazi bwe kandikusanga mu mukazi gwe labye n'oyo omusajja olulumbe nafumbirwa olumbe oba musajja ninganga gwe nalonda mu lumbe nti tugenze mu kwabya nnyimbe omusajja musiru muzibu talimu yadde empeka emera banange nze ngenda noba ngende sigenda fa birwadde bannange mikwano tuleme ate okufuula ensonyi obusungu lwansonga nze bwe mbazikiriza okuwasa omukyalo owokubiri nze ne mukyala musiraamu so I know eddiini ekkiriza abakyala abana n'okudda waggulu that is if ng'obasobola so bwe mbazikiriza obeere n'emukyala namba 2 nga nzikiriza hakki eyo ebeerewo mba njagala mmanye mujja wange ali bulungi nti asobola okutuleetera obulwadde asobola okutuleetera ebizibu bingi whereby nange biba bintuusako oba bi-affectinga abaana bange ne famire yange so mba nina olukusa olumanya entambula ze nentegeera omwami wange ali mikono mituufu naye ate gwe bwenkuleetera amazima bwenkuleetera ebintu byonna byonna bye mbadde njagala naawe ogeerabireko gwe nokalukana notandika kuvuma bantu omwami yatandika ate kuvuma everyone eyaliwaawo kati ate ensonyi ezifuula obusungu bakwana ekyate si kirungi nnyo tukkirize nga mistakes zaffe tuzikirize wabula katugendeko mu short break wano ku program kalondoozi kwoli ddala era okyaliko ABS television tovaawo
mukulikeeyo nnyo mu bulango bw'abakama baffe kansubire munyumira program kalondoozi tukyagendera ddala maaso era bingi nnyo bye tukyaleetera ddala wabula omwami oyo nga mumulabi yatambula ekkubo n'agenda era yagaana okuwuliriza ebigambo byaffe lwa nsonga yali akimanyi ali mu nsobi cause program yali agimanyi kalondoozi ng'emanyi omulimu gwa kalondoozi so yasalawo yefula omusunguwavu ennyo n'atambula n'atuviira era ye n'agaana okukola ki okubiraba because he knew ensobize naye omukyalo ono bambi yali mu buvumu nnyo ddala ng'ayagala okumanya ekyamulese ng'ayagala otuukiriza ekyamulese mu program kalondoozi era yakkiriza ne tugenda maaso n'okumulaga waneeno era katugende mu maaso tweyongereyo ddala tulabe gye byaggwa era tuva ku program kalondoozi. Noyo omusajja olulumbe nafumbirwa olumbe oba musajja ninga gwe nalonda mulumbe nti tugenze mu kwabya nyimbe omusajja musiru muzibu talimu yadde empeke emera bananyeze ngenda noba ngende sigenda fa birwadde nedda nantume olaba omwami oyo ne mukyala we omukyala talina buzibu wadde n'obu era okuva ewatukwasa omulimu n'entandika okulondola mukyala mujjawo oyo tewali buzibu n'obu okujjako omwami wammwe oyo okwenda ate kumujjawo mpozi naawe ng'ayenda nani ne sengawo oli omukyala oyo gwagamye mbusengawo kali weewunya omukazi mukulu muzibu atuzala n'otuzaala agenda asokonkola ebiwuka oba bya mwaka kyatuleetere tufiire obwereere kati simanyi oba neyongereyo maaso nkulaga ebintu byonna etaaga biraba kabananga n'omwami kyokka mwenzi neyeekaza alinganganga nti obwenzi yabusuubula bweru nti watinaba tanabakuddayo omulimu gwe bamuwa tegujja kuggwawo kakati olaba omwami oyo nze kinewunyisa bannange era abasajja yalekangawo omukyala we mbuliri nga yeebase kale omusajja talina magezi nawoza nti yandekawo afunye ansinga ate era yasigala abuguutana naki ekyo abuguutana naki era ndoozi olaba olunaku olwo olunaku olumu omukyalo ono omwami we gwayita ssenga wa mukyala we twamulabako mu kisenge kye ng'ali mu kweyambula obudde bwa kiro agenda ate yeebake era yeetereeza bulungi nnyo n'asiba akaleesu ke omukyalo ono yayagalanga nnyo akaleesu kano kuba ebifaananyi ebisinga twamulabanga n'aggyayo blanketi n'agyala bulungi ku buliri nate asobole okwebaka kuba obudde bwali butuuse ndowooze obw'okuwummulako yagenda n'asumula n'enneeti bulungi munnanga nti omanye ensi y'Abafrika bw'otabeera na neeti ensiri ziyinza okukuluma n'ayingira bulungi mbuliri ate era asobole okwebaka oba okuwummulako era neyeebaka. Ate we twaddako ku kamera yaffe yali mu kisenge kya mujjawo omukyalo ono twamulengerako obudde bw'okumakya ng'azuukuka ava mu buliri bwe naye ng'omwami ye akyebase kuba omukyalo ono ye yali akola bambi ng'akeera nnyo ate bwe bagamba nti omukyala yalina okukeera ate n'atetenkanyiza omwami ate nagenda kukola era omukyalo ono yava mbuliri bulungi najja n'alaba ku mwami we ng'akyebase najja naggulawo amadirisa bulungi nnyo nate n'atambula ng'afuluma mu kisenge kyabwe era oluvannyuma twamulaba ate mu kisenge kya ssenga
ngazze okumubuuzaako nga bwe yasuze era yafukamira bulungi nnyo n'amubuuzaako nate oluvannyuma n'atambula n'addayo akola emirimu gye emirala. Omwami ono yali akyalimbuliriye ng'akyebase era omukyala yakomawo ng'ate amaze n'okunaaba bulungi n'addya n'ebbaafu n'agiteeka ebbali nate ayambale agende ku mirimu gye. Era yajja n'aggyayo olugoye lwe bulungi n'atandika mpola mpola nate okulwambala. Era yayambala olugoye lwe mu mpola mpola. N'amaliriza okwambala olugoye nate n'atereezaako awo ku buliri bwe. Akaleesu ke yali alina n'akazinga bulungi ate atetenkanye agende ku mirimu. Era oluvannyuma yatuula wansi ku kitanda ng'olwo n'omwami azuukuse neesiba ekitambaala kye bulungi. Omwami n'ava mu buliri bulungi n'ajja nate n'asituka naye atambule agende ndowooza anaabeko anti naye obudde bwali butuuse obw'okugenda okukola. Era yakwata akadomola bulungi n'ebbaafu n'agenda mu kinaabiro okunaabako. Era omukyalo ono bwe yamaliriza okwesiba akatambala bulungi n'alongoosa ate obuliri bwe abuleke nga bambi ate buteredde. Era oluvannyuma omwami yakomawo bulungi ng'amaze okweyiwako otuzzi naye n'akwata empale ye bulungi nnyo n'agyambala ng'ate olwo omukyala afuluma ekisenge agenda akola emirimu emirala. Omukyalo ono senga wa mujjawo twamulabako ko olunaku olumu nga yakedde ali mu ddiiro ali mu kulaba TV nga mujjawo ye yali amaze okugenda okukola. Era omukyalo ono yabeera mu ddiiro lino n'alaba ka TV bambi nga talina mutawaana gwonna. Era olunaku olwo omwami twamulaba nga ava mu kisenge ayambadde bulungi ndowooza ku olwo yali agenda kukola. Era we yamulaba n'avaayo. Kikintu ekyatutiise nnyo ng'omukyalo ono beekola ebintuntu atandika omusibaasiba amutereeza amasu kugamba ng'olabira ddala ng'omuntu oyinza okulowooza oba mukyala we wakubiri. Ne tukyewuunya nnyo nnyo era beekwatirira ne beekola obusolosolo. Ekyo kye kyatuviirako ate okunoonyereza ennyo ku mukyalo ono tulabe lwaki bakoze ebintu bino ng'omukyala amaze okugenda. Era omwami yatambula n'agenda ate era omukyala n'amusiibula. Olunaku olwo omwami ono yazuuka bulungi nnyo era ng'ali awo ali ku ssimu. Kamusajja talina magezi bannange talinaamu yadde empeke emera. Tunula wano naawe mulengere ye naaweesa omugongo. Tunula wano aweesa omugongo musiru muzibu. Oli waka weekuumira ekisiraani ng'ekyo. Ng'okera ku makya ng'ogamba nti senga nafuna omusajja wuuno omulaga ewammwe eryezezengere weerityo. N'atakuleka yadde z'amafuta n'ataleka yadde z'amanda naye ng'ali mu bakazi. Omusajja oyo bannange ayagala ki? Simanyi musajja kyayagala. N'atabalanga mu bukazi obuzeeyi obutakyalina nnyama yadde ku mubiri. Kakati nnyabo olaba olunaku luno omwami wo yali bulungi ku ssimu bwali budde bwa kumakya omukyala ndowooza omulaba ye ali mu buliri. N'atandika okwogerera ku ssimu nga bw'ayambala yali agenda kukola. N'agenda bulungi n'aggyayo essaati n'agiteekako bulungi n'ayambala n'atuula ku buliri n'ayambala ne sokisi ng'alagira ddala nti agenda kukola.
nti agenda kukola okiwulira nnyabo era yayambala bulungi engatto ze obulungi nnyo ng'omukyala bambi yeebase mu buliri budde bwali bwa kumakya yeetannatuusa kukola ki genda kola era bwatu yamuzuukusa n'amugamba nti nkola ki ŋŋenda ng'amutegeeza nti olwagenda n'amugamba ng'obudde bumuyiseeko era biki biki n'essaati yazisibira mu ki mu kkubo naye ekyatwewuunyisa omwami ono ebiseera ebisinga bwe yagamba nga mukyala we nti ngenze kukola ye ng'ayita buyisi mpaka mu kisenge ndowooza olaba era yagenda oyo omukazi gwayise senga wa mukyala we okiwulira najja bulungi n'amuzuukusa immediately nakola ki najjamu essaati okiwulira nnyo senga nga naye ali very welcoming nga kiraga abadde amusuubira in other words relationship yawe yali erudde era bwatu yayingira butereevu mu buliri ne batandika okukola ebintu byabwe era ekintu yala kikolanga enfunda nnyingi eziwerera nno ddala eziwera naye nga mukazi we mujjawo tamanyi kintu kyonna mukazi wattu alowooza omuntu gwabeera naye mu nnyumba mukwano gwe naye nga te yamulyamu olukwe okiwulira era ndowooza obalabaawo bali mu buliri bali mu kwenywegera banamuntu agenda kuddawo ekiwuka kati mbuuliraawo agenda kuddawo ekiwuka nze bwe ngamba nti kannobe ŋŋende neewonya ebingi banange nve ku kibambulira omusajja namufumbira simenti talina magezi naye mukibi talina magezi olaba ebintu byabwe bakola omusajja tali muyadde empeka emera amala jandeetera ekiwuka ntobe nakyo nga ne ssente yadde nusu ataano tagampa ku kitanda kinkoze bubi nnyo nti yekalakasiza n'atambula n'agenda naye yandibirabidde kyokka bwadde mugamba nga yina tuggubadde nga kasooli aganya okumera kati nze oyo omusajja ng'oyo nga yokera ku makya ng'omulaga mu bantu bontino banaye nina omusajja wuuno omusajja bwati omwenzi mala wiiki nga simulabye wanga sirabye yadde nusu 10 mu nyumba njagala olabe waneeno olaba abantu bano baali bakola ebintu byabwe ne bawulira akonkona era omwami nabuka nnyo ku kitanda adde wansi w'ekitanda naye ng'ekitanda tewali ki wadda era yakwata bukwasi kuba ate n'akomawo muki mu buliri ne yeekweka omukyala nakyala n'agamba ali ebweru nti tayingira ali ki bize era ye yakwata ekkubo najjayo leesu bulungi nnyo olwo nga bambi mukazi wattu azuukuse alowooza omwami taliiwo kumba ali mu kisenge kya sengaawe era senga n'akwata ekkubo n'agenda alaba oli amuyise ng'omwami asigadde wa mu buliri ekiwulire nnyabo era yakomawo bw'ati awo n'amugamba nti omukyala ali wabweru ono n'asigalamu mu nnyumba era olunaku olwo omwami oyo yasiiba mu kisenge ekyo yasiibamu lwansonga omukyala oli yali mulwadde teyavaawo genda kukola so akakodyo ke kaali nti bw'akeera ku makya ennyo n'agenda mu kisenge ky'oli n'abeerayo engeri omukyala ono gye yali akola alinda omukyala ono n'agenda n'akola n'akwata ekkubo omukyala ye bw'amala okukwata ekkubo okugenda omwami nga naye akola ki alyoka agenda okukola era olunaku olwo ekyamuleetera okusiibamu mu buliri bwali nti omukyala ono mujjawo yali mulwadde tayagenda kukola era ndowooza omulaba waneeno nga ajjayo eddagala agenda kumira yajja bulungi mu ddiiro awo nga omulabira ddala mambi mulwadde obulwadde bumuluma najja n'atandika okumira ki ebyo biwuka bannange nedda saagala okole conclusions ezo munnange kati nze nyinza kakasa eryo ddagala lyamira ddagala oyagala okakasa genda mu ddwaliro weekebeze nina ogenda okwekebeza nga omusajja wange ndi naye naye kati ntandikirawo mugamba nti tugende tuwekebeze anti kati gwe kwata ekkuba ogenda okole ki weekebeze nja kwekebeza nga nze ndi mulamu yagende ng'atabala n'ebiwuka ajje n'obulwadde nga yaganya okwekebeza kati omwami ono ategedde ensobi ze nkiwa agenda zitegeera era tujja kujja tutuule naye tulabe ki engeri kitugenda osovingamu ekintu ekyo okiwulira nnyabo era omukyala bambi yamira bulungi ennyo ddagala nga sengaawe oyo gwayita sengaawe ali awo mu ddiiro wamunyuminkiriza era yajja bulungi mu ddiiro
n'atuulako awo n'amubuuza ku bulwadde n'akwate ku n'agenda mu nki erimu akola emirimu emirala mukazi wattu neyeebaka mu ntebe ogusajja guli mu bulangiti gwezinze gulimu omusota oguli omusajja ali mu buliri kanyabo ndi eno neekuumye ngamba musajja wattu yagenda kukola ali mu bamalaaya era ndoza singa wuyo nga muwombeefu nnyo aze alabirira omwana wattu amugiddewo amazzi ebintu bino ngabikola kungulu alayika omukazi namulwadde agenda ndeetera endwadde kavundira ye namundeetera kuŋŋanya ndeetera ndi waka mukazi wa Katonda neekuumye nekuuma kuki ku musajja oyo omusajja omwenzi newasanga ekiwempe nga bakisibye akibikulako alabo bamuntu omukyala ono omulaba akakodyo ke yakozesanga ye kakubeera mwetowaze nga bw'onobeera ne ssenga we waka nga tomusuubiramu kintu kyonna ye yakugaba n'omukyala ono bwe yakolanga era nga akola emirimu ewaka bamureservingira room newabazeeye ewuwe room ye ebeerawo era olunaku olondoozi omulaba bambi mukazi wattu avuddeyo mu nnyumba azze asiibyewe waka mulwadde najja n'atuulako awo ne ssengaawe ng'amunnyonnyola n'ebizibu bye ayinza n'okuba yamugamba nga ebizibu bibafuna n'omwami nga ssengaawe ate nga takimanyi nti ssengaawe yakola ki yayagala bbaawe okiwulira nnyo mukazi wattu atudde kyokka wallayo oyositaani mwennyini odde otya ku bba wa muwala oba munamawanga oyagala otya bba wa muwalawo obeerawo otya nga tososola lwaki tasobola kwefunira musajja wuwe tasobola funa bbaawe omukazi mukulu agenda atuleetera obulwadde ayinza oba yafiirwa nadde abasajja yena mulabe watambula ng'olusoggo munnange byebyo ebintu byani by'omwami wo nze kyensazeewo ngenda kuva wa mukiibi asigale ng'atabala mu bakadde ye asigale ng'atabala mu bakadde nze bane sigenda fiira bwereere okunoba is not a solution here okiwulira okunoba is not a solution wabula tutekinge step by step soke tunoonye ekiyinza okuzza mu kibi mu mbeera okiwulira kubanga njagala omusajja oba waba agaana okwekebeza nze ngenda waffe nsazeewo leero nnobe ngende agenda gaana okiwulira kigenda era waaganira nze ngenda bw'oba oli mulwadde mu kibi ne waagaana osigala ki oli mulwadde kati newe naabanga mukazi wa Katonda ndi mulwadde nga ne ssente tazimpa ngenda kujjawo obuyambi mu kibi ekirungi ategedde nti omanyi ensobi ze natamanya muntu amwagala nga nze nembeera ewaka wiiki neewera nga simulabiko naye ngaali mu bakazi bakadde atabaala omusajja musiramu naye yayiga n'onywa omwenge olw'abakazi mbeera waka mulinze ntambula za muntu nze manyi yafuna nsinga atagaseeko omukadde kati lwonna kati afunye obukoko bwe bwonna bumwekuteko nze ndiddamu mukazi wa Katonda nendaba ku kikumi ewaka ndiddamu nendaba ku ssente waka kati nze kitegeeza nafumbirwa nnyumba mbeera okulwa nnyumba kati bajjagala muka mukiibi yamulekawo kati nze kambeera omumanyi nti nafumbirwa nnyumba ya mukiibi tugenda kwate kubo kuzeeyo osooka okakkane okiwulira ebisigadde tugenda bisolvinga olunaku lwenkya step by ekintu kyo kigenda twala I know oli mu bulumi obw'amaanyi oli mu nnaku ey'amaanyi naye kigenda kutwalira ebbanga era nkusaba obeere mugumu owulidde nnyabo obeere mugumu abakazi bagumira bingi tugumira bingi naate tekijja kugaana mukiibi kusigala nga ayagala abo abakazi kyoba omanya ajja gamba namuswazaswaza mu bantu kyoba omanya sigwasose abakazi bangi bayita mu hardships zotamanyira kumanya zotamanyira muwe abasajja beekaza ajja gamba wanswazaswaza mu bantu abadde ampayo yadde 10 aleke kuddamu kumpayo yadde nusu 5 omuntu omutegevu ajja kuddamu amagezi ajja kwetondera mukibi talina magezi tasobola kujja kuneetondera eyembwa ekyo kisiraani kyenafumbirwa bwekite ewebambwa oba yagwa ddalu simanyi kubanga ewunyera buli wamu bekakkana bukakkanye tugenda kusolvinga ekintu kantwala amazima go naye ngenze sikakkanye kubanga omusajja oyo banenze obwenzi bwe buyitiridde
nayagala ono nayagala oli nayagala ono nayagala oli nekiroke bakisibako sikati amala kibikula musajja kikula kyoyo gwe nafumbirwa nandi sigadde waffe nemanyirirwa nti wakisire mufumbo ebamanya nti mwala gundi asigala ewaka nendibire ewaka okusinga ofumbirwa ezezengere ly'omusajja ndi munyiivu nnyo kulwa mukiibi oyo anaafuuka mulungi embulu nyumba yanno gimanya sikati yamu efaanana etya nenga ekyo kireke tugenda kisolvenga njezayo z'abagraduates ba wiiki eno be batutikidde nabo awo kutendekero awo waggulu okugeza nga Ann Michaelish Oseko Chikabikasi, waliwo Grace, waliwo Daphine, waliwo Joanne, banji nnyo ddala be batikidde nabo nti mbakwano mwebale kumaliriza misomo naye ate tukyeyongera ddala mu maaso era mwebale kulaba program kalondoozi nammwe mwenna abagibaddeko okuva gye twatandikidde n'okutuusiza ddala wano we tuli bakwano mukola kyamaanyi nnyo era mbasiima nnyo ddala omukyalo ono bambi ali mu kunyolwa okw'amaanyi ennyo ddala naye nga bulijjo era musabira mirembe gyokka era nga mutegeeza nti Allah ajja kuwombeezi waffe era ajja kutereeza ensonga zo eziri makaago naye ate ntegeeza bonna abalowooza okunoba nti okunoba si ye solution ate mu bufumbo lwansonga ddala ng'olinamu abaana tekiba kirungi ate kugamba nti nze kannobe kanveewo kantambula abaana maleko no bakwano si ye solution wabula njagala okusiima ttiimu yange wano wamanga ng'okusookera ddala nsiima producer nga editor Tata Shakul Ranks Kalyango nti thank you so much era mulimu gwokola nesiima ba cameraman okuli still Tata Shakul kosa David Mukasa Onziseko Regan ne Adam UG nti bakwano thank you so much abantu abo bakwatagana wamu nange nemulabanga tubatuuzaako program kalondoozi wabula program y'olwaleero bwete wegenze era nga nsigadde Aisha omulungi naluyijjanga nzabaddewo okuweereza program eno katusisinkane ate Sunday jja ku ssaawa 4 ez'ekiro mpozi gwamisize program gifune ate mu repeat yayo ku ssaawa 4 ku Lwokuna lwa weekend tandika ojja kuba ogifuna bulungi oba genda ku YouTube ku mukutu gwaffe ogwa Kalondoozi ABS TV ojja kuba otufuna bulungi ddala wabula kambasibulire wano bakwano musitule bulungi mweraba kiki kyonoonya laba omusiru ono laba omusiru ono kiki kyonoonya okusalimbira mu maka g'omukazi kati wakuyiira amazzi ye wafuka omusulo n'agukuyiira kiki kyotafuna wetunye abakazi muli basiru mwenna mwebeebamu nawe tongamba mwenna mwebeebamu nkusaba munangu concentrate no oyo ye muzibu yatabangudde embeera bino byonna ate era mwenna mwebeebamu mulengere wakanula amaaso kati olowooza kiki obutumbula mu maaso kyotamanyi omujja utakunaayizangako wakitotuulawo waliwo kyotafuna beeramu tonkumira mbeera mbi mu mutima gwange kati mbeera ndi nga omukazi akuyiridde amazzi olaba oleeta obuzibu sirina byenzikakkana mwenna mwebeebamu buli wentunulamu weti ndaba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo